abevumaganya emirimu ne luntunda. Abevumaganya emirimu lufuluma mwaka ki? 86 ye tepu gye nasooka okufulumya. Yatunda nnyo. Yatundira oyo gwe nagiguza. Ani? Festo Kasajja and Sons Emporium Kulumu Street. Yakuwa sente meka? Ali sente meka. Bwembale nnyo kyali emitwalo nga 10 nga buli kana kwakuwayo omutwalo n'akuwayo 2 paka leza ggwangayo. Kati ogambye mukyala we ye mukaani kati? Mukaana Manzaani Sali. Yali mukazi muyimbi. Era n'oli yamunzi bakayimbe naye ne birema ndowooza bulemi. Oli yamukubako ng'amanyi naye agenda kuyimba afuuka Esther. Afune hiti. Hiti yamulema? Hiti okiyita kyakuzanya nti osangawo n'olonda. Gubaamu omukisa first n'okuleeta kikyoyimbira abantu. Kyekikulu kya hiti. Kati Kasozi abaleka mu kibiina. Yatuleka. Agenda. Era ayongera abalekamu akubye hiti. Bwagenda n'akubye oluyimba olugamba essaawa y'omunaana ebakakayisa nnyo essaawa yo. Bannanga abali amuli essaawa y'omunaana. Kole lukwata. Kwata ku gita, kwata ku gita, lukwata gita singers. Naffe ne tugivaamu mu 1987. Ffenna ne tugivaamu nga tukooye okukolera obwereere. Kati nkola ekibiina kye bayita Serwatuka Gita Singers. Nga mwayiyanga amanyanga mawanvu. Anti ng'ondeeta gatiisa. Mwalimu Robina Nakisozi. Mukyalawo. Mwalimu mukyalawo bambi watambula naye. Watambulanga naye. Okumunzibako baleeta obuzibu. Nze kennyini nandika mu maziga g'otalabanga. Wakaaba? Nakaaba. Omutima gwakuluma? Nnyo. Era kwe najja n'oluyimba olugamba wankola obubitofa munnange okuntwalako olubengo lwange oli kisiiguze nnyo kisajja gwe naye kale munguja. Introducing Mapal Cherabo Complex, Room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Bwe twogera ku music oba bwe twogera ku generation of the Ugandan music industry twogera Kadongo Kamu n'ebikebera bingi nnyo naye Kadongo Kamu y'omu ku music oyo oba oli awo eyatandika okulaga Abannayuganda n'abavubuka ab'enjawulo nti buli omu asobola okuyimba ye music owaffe owa wano. Era nabadde awo ne neebuuza ne ŋŋamba nti ebiseera ebyo abayimbi ba Kadongo Kamu basita kati kaŋŋambe mu gyenkaaga 7 8 basita abo babanga batya. Njagala okusinkanawo ku mwami yayimba balaba taliwo Dani Mugula anko Dani Mugula. Njagala musinka jjajja yoba jjajja wange oba bataata wange naye njagala omusinkanako. Njagala osinkana ku mukyala yayimba mukuliko mwako kayimba ako bakayita bati anko Dani anko Emily nze siri Dani anko Amiri akayimba ako bakayita bati okamanyi nakawulirako okategedde. Olunaku olwaleero ndi wano ne taata wange Sengendo mwami Sengendo twagala kunyumyamuko naye oba oli awo bingi nnyo betuyinza oyiga mu ndongo eno. Okusingira ddala tujja mujjukira nnyo nga Pastor Yiga omugenzi Pastor Yiga ng'amuwa emmotoka y'omu ku batono nno abaamusiima abaakuwa ebimuli byo ng'okyali mulamu. Era mu luyimba lwa Ndugga Hasani Ndugga nze munamanyira erinnya lyo generation eno wayayimba Amiri Sengendo babula kwabika paati eyo. Nkiwa abavubuka bangi abali eyo abatulaba ssaawa zino nga naawe weebuuza ani gwendeese olunaku lwaleero. He is a music legend. Musajja babaddewo ebbanga ddene. Nkugambye mu 86 yalina hit 86 si bwe kiri. Yali w'amaanyi nnyo
kale awo tugenda otandikira nga tutandika CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzira okubanga atotulabe ALLANCRUZ ge mannya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira ennaku z'omwezi 26 tuli ku Theatre Bonita Apple ekivulu kya Brighton mama na kitende defense fena ne timu ya Brighton buli azanyeko Brighton n'abayimbi ab'enjawulo mujje mumpagire mubeerewo 26 Apple tugenda kuba twakava mu kisiibo mujje mumbeererewo embeera ebeere yanjawulo 26 Apple nsanyusa okulaba taata wange kale ssebo obulamu bugamba ki obulamu si bubi naye mugongo gunnuma omugongo kuluma ng'olabye omugongo gunnuma naye olw'okuba nti sirina kyakkola n'okubeerawo nga mukama bw'aba ayagadde kubanga senga si kinnyo nga nali nategeka senga sikyasobola nakugenda ku stage kubanga ebbanga lyeryo tewategeka wano nno wetwagayira nno omuvubuka ayina hiti olunaku olwaleero mu mboozi gye tugenda okunyumyamu obulamu bw'abayimbi abedda baabangawo batya sente baaziyanga kivubi ndowooza yalinga etya tugenda nyumyamu ebintu bigenda kubeera bingi olunaku olwaleero n'ekikulu kya byonna Allah yeebale kutukuumira okubanga ssaawa zino osobola okubaako by'otunyumiza generation eyo naye oba oli awo bye bajja okubaamu ekyokuyiga naye nga ekintu ekisinga obukulu mu bintu byonna nga tubikola omuntu buli mulimu gw'oba okola ekisinga obulungi mu byonna kusooka kuba na mpisa empisa ezo kikulu nnyo okubeera ku bintu byonna omuntu kyaba akola kubanga nze okutuuka okubeera mugundi mu kamera muno olwaleero nze ebya kamera era mbadde kale sibiriiko nnyo naye mbadde ndi awo Semakula papa naŋŋamba Misa Semakula nti ngenda kukwasa omuvubuka wange ogenda onyumyemu naye akola ku bintu bya music naawe abantu bakole ki bakuwulireko ng'okyali mulamu naye ffe bino ebyokulinda buli bantu bamalenga kufa baboogereko nange njagala oyogere ku byafaayo byo ng'obyogola live ng'ensi ekola ki ewulira nze musajja olwo Misa Semakula agamba ne mugamba nti obanga kyogambye nze sirina mutawaana nze ekinnemesa ogenda mu bintu ebyo oluusi mba sirina busobozi bwonna nti olw'okuba nti nze era nkugamba tetwakola ntegeka ffe abaasookawo mu kuyimba ekyo sikirumamu owulira kubanga ffe bwe twali tujja mu kuyimba twajja nga tumanyi nti omuntu onoonya linnya kyekyokka byasene nga tetubiriiko era ensonga olaba nti tuli baava abasinga obungi naye mukama be yayiwako amafuta bo baakola ki baategekawo ne bafuna ne ssente owulira naye nze natandika endongo eno mu 1983 naye ate nze sirina kyennyina ate nga music mumanyi naye si lwa butayagala naye wabula enteekateeka bwe nali nze nnyingira mu mulimu guno abasinga okuba nti baali batuyigiriza bye tukola bo baatuyigirizanga ki kigambo kya kubeera kunoonya linnya omuntu abeerawo ng'akumanyi naye tukyebaza kuba nze kati mu kunoonya erinnya mukama yampa ensi ne mmanya era nze situla wantu oli n'atagamba nti oyo yamiri naye olw'okuba nti saagenda nnyo wala era ng'abayimbi bwe batuuse kati nkomaawo okusoma wasoma saasoma nasomako kitono owulira kuba sinze mmanyi nnyo oluzungu naye oluwulira naye nduwulira owulira kuba ensoma eyaffe yali bweti era nga byakyavu naye nze nentandika omulimu guno ogwendo mu 1983 erinnya nendikola 86 naye nkubola oluyimba anevumaganya emirimu alidde mu pipa abevumaganya emirimu ne luntunda abevumaganya emirimu lufuluma mwaka ki 86 ye teepu gye nasooka okufulumya yatunda nnyo yatundira oyo gwe nagiguza ani Festo Kasajja and the Sons Emporium ku Room Suite
yakuwa sente meka ali sente meka bwembala ennyo kyali emitwalo nga 10 nga buli kana kwakuwaayo omutwalo n'akuwaayo 2 paka leza ggwangayo owulidde nensigalirawo emitwalo 10 emitwalo 10 ebiseera byali mingi n'omutwalo gwali mungi lwalegenda lutya anko Amiri waliwo bingi byendeese bizze bimenya muleke mbaseetulire bye nnaayogera abayimbi twakula amagezi gotonalaba anti ffe tukwekula ebyamaana etubiwoomya byendeese era ebizze bimenya kunaaneevumaganya nini mwalidde mu pipa ewakaliga banaye olwo walukuba oliwa nalukuba ndi wakasajja nde sanizi mu picking guitarist ng'olina emyaka emeka awo nalina emyaka 2 1986 ng'amaanyi okyalina nkyali musajja omuvubuka nange yeewulira awo basita ki abaaliwo mu biseera ebyo basita abaaliwo 86 waaliwo Matiya Luyima Matiya Kakumirizi Misera Segamwenge Dani Mugula Sebadduka Christopher ne Sebata Fred ate basudde teyaliwo basudde yajja 88 basudde agenda okujjanga gwe wawamba dda nga nawamba talina byakusaaga basudde agenda okujja daddi nga nze nawamba gwe kamiliyoni webyo ebiseera naye wafunamu ki abakyala saabagenda nnyo kuba mu butabagenda nnyo omukazi gwe nalina baali bamuyita Robina Nakisozi kati Mukalamanzaani Sali kati mki kati Mukalamanzaani Sali bamukubako wali mu bivulu bamutwala era kati awo olabira nti omutwala kwange era tewaali kashi ndooza yakyeyava bamutwala 94 92 lindako okubya hiti mu 86 n'obongera nga tuli naye nga muli naye ne 87 nga tuli naye 88 nga tuli naye 89 nga tuli naye 90 tuli naye 92 kugaye we bamutwalira ng'oli sita naye ng'akasente mye anti twali tubakozi nga batukozesa bukozesa nga kasajja yatukozesa dadi wange anko Amiri mazima kati yagamba ki ng'akulekawo ani omukyala ndooza yalaba siina era mugaso olwo yakulekawo olina ennyimba mmeka nalina teepu eyo ng'eriko ennyimba nga 8 n'agenda tewamuzaalamu omwana gwe namuzaalamu oba ye yali wange oba teyali wange saamanya kubanga be baamuziika nebba iye tewamuziikako ewoza oba naye era yaliwe saamanya olina abaana ameka right now abaana tebababala ng'oli musajja naye bawere 12 mu maama omu musajja wuuno maama omu ayinza okuzaala abaana abo bonna ng'oli naye ng'oli midongo tosobola kati mwekitegeeza mwawezanga bakyala nakuba nalinnya gwe mulimu naye era nze saagenda nnyo kubanga era abayina abakyala abangi era n'abaana gye bakoma naye era olaba nze abaana abange era si bangi lwakuba era nali sirina nnyo mani kati ogambye mukyala we ye mukaani kati Mukalamanzaani Sali babeereyo wa bitungulu naye nga Nakisozi ye akola wa lutalo David Lutalo backup David Lutalo tomanyi anti amubakinga ani Robina muyimbi yesenga w'ekibiina kya Lutalo yogera ayimba yali mukazi muyimbi era n'oli yamunzibako ayimbe naye ne birema ndowooza bulemi oli yamukubako ng'amanyi naye agenda kuyimba afuuka esita afune hiti yamulema hiti okiyita kyakuzanya nti osangawo n'olonda gubaamu omukisa fast n'okuleeta kikyoyimbira abantu kyekikulu kya hiti n'abantu bakwagadde batya
naye hit tekitegeeza nti olw'okuba tolina mukisa gw'ova eri na biyimba byo ng'okola mu bumondo ojja oyimbe mbu hit eyaawa. Emikisa egimu gy'olaba abantu gye bafuna bagifuna lwa mukisa gw'abazze nagwo. Ekintu kuyimba n'oba n'omukisa abantu ne bakwagala tekizannyirangako kuba kati wano waliwo abantu be bateeka ku marediyo ku TV oli n'amalirako ssente naye baaba ng'era omukisa mpewo naye ffe abaakoonako obukoonyi baaba n'ovansi n'emanya nti we muzeeyi wakka nakulabako bw'oba ozina ssebo onyenye ekiwato kugambye kati ekiŋŋaana okuzina omugongo gunnuma. Kyekyaleeta omugongo? Omugongo ekigunnumisa nange sikimanyi naye kati bankebedde mu lubuto omwo ng'amasavu nina mangi nga ekibumba kiriko gundi gasiya n'ensigo. Ekibumba wakikola kiba kinywesa sigala? Bwe nagenzeeko ku ddagala ne baŋŋamba emitwalo 58 okumpa eddagala erina kigogola nekiddewo neme kubeera nga bagambye emitwalo emeka? 58. okugogola ekibumba? Eddagala eryo erigogola ekibumba ng'obudde bukyali naye nzirabako. toyinaawo yadde 10? Bino bisesa kubanga kyebiseseza nze wano wondabira sirinaawo nazza mwana ku ssomero. Olina abaana bameka? Abasoma balinga 4 benasigaza omu agenda mu 6 mu 5. Bonna bw'obagatte wamu total school fees oba weetaaga ssente meka? Bonna awamu bukadde 3 bweweetaaga. Osulawa? Nsula Nansana. Opangisa? Sipangisa naye era akayumba endi si kalungi. Akaki? Sipangisa naye akayumba mwendi era si kalungi naye munna era sipangisa. Wafisaaho olimiramirako? Wali tewalinawo oteeka mu motoka. Mukama yansaddaakiraako kensulamu kokkawo. Kali ku bugazi ki? Si bugazi fuuti nga 2. Ennyumba eri fuuti 2? Kisenge kimu n'akadiiro. Mubeera n'abaana 12? Abaana baakula dda naawe. Abaana abamu baakula dda. Abamu bali Sudan, Gindi, South Sudan, Saudi Arabia. Abala abamu bali omwo mwali, abalala bali emu. Naye abaana bonna bamanyi amanya? Alhamdulillah bonna bamanyi? Mbamenye. Tubatumireko. Allahu jalla jalaluhu alhamdulillah rabbil alamin. Nakigozi Hamida. Nakaweesa Falida. Nalo gundi Nusula. Nusula Nalmasi. Basatu. Nakimuli. Bana. Abo bamaze. Isaac. 6. Kaweesa. 6. Ate Safiki. 7. 7 owo. Mulala yani. Lambera beddeyo na. Besagala. Oyina mama wange waka? Zahara oyina Obwama. Bali. Oyina mama wange waka? Mama Nithura. Mukyala mulungi okuzaama. Si nnyo naye era mulungi kuba era kyenava mwagala. Oyo nno namufuna 94. Mama Nusura? Mukyala mulungi. Si mulungi akaddiye era naye. Si mulungi nnyo naye nga amala. Tekigana. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center. Bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna. Oyagala kusuubula oyagala twala emwemu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center. Baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi, balina amapensa amasufu ennyo kamala. Buli ekitambula ne Gomesi nkugee bakirina. Balina buli lugoye ez'amayinja. Omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala. Babayise ba CRUZ Bridal Center. Oyagala z'ababuuza, muganda ng'oyagala ki? Babayise ba CRUZ Bridal Center. Banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo. CRUZ Bridal Center. Amulabanga kimuli. Era kye kimuli kyange.
Akubeereddewo ye tebamututte. Kale bamutwalewo. Nawe tuddamu ebyo. Sooka omubuuze nti okoze otya. Kyokka bambi nga tubudde mu lwali. Nze neebaza Misa Kisemakula. Anzijeyo mbeere ku mpewo kuno olwaleero. Ye papa. Ankwasizza mwana mulenzi ono. N'amugamba genda okwate muzeeyi bamuwulireko ku mpewo. Nga si byakusaaga. ALLANCRUZ ambeereddewo. ALLANCRUZ. Ne ku stage ze nkulaba akuyita ku papaazi. Nti Semakula. Kino kye tukola ngenda kukola ku papaazi show yange. Abantu njagala babeerewo naye olunaku tannalumubuulira. Naye nga bino yabikola. Owulidde? Misa Semakula. Nze munnange. Misa bo okutandika okujja mu ndongo wabalabanga baana bato. Oyo yali mwana muto naawe. Misa yali mwana muto naye olw'okuba empisa ze zimutuusizza mu birungi. Kubanga buli muntu ng'amuyisa. Wamulaba nga muto. Twali wano najja nankumbi wano ewagundi tabula. Nga mulaba mwana muto bambi ng'ali wano mu studio yani yono gundi ono timu bagiyitanga Ebonayityawo nga mwana muto Semakula Misa papa. Gwe mu bulamu bwo ddi lw'osooka performinga ku stage ennene? Stage ennene nange ne mpulira nti stage nze National Theatre. National Theatre. National Theatre. Wa performinga. Ensi neyanaamirira. Kuba nabakuba olukoba. Amanyi lulinze nga nze neesunira jita. Lukumumeka. 1986 nga tulina hane sensuwa. Yafa. Anti weewo. Mwami sensuwa waali. Mwami Kasajja sensuwa waali naye bwe muba mwagala nja muleeta. Abo naba mukaabya twajja nabo. Abo mbajjeeyo jindi kiteeti ka. Gwe waleeta wile mukaabya? Si mu ndongo namuleeta ku mu kibiina. Mu ndongo nabasanga awo kavulo oyo mukaabya. Ng'ayina abantu be oba nga balinga baganda be ne mulonda we. Ne muteeka mu kibiina kyange. Mu kibiina kyo? Wali osajja kudengwena n'ekibiina? Kawempe Golden yaliyo. Yali Kawempe Golden Guitarist. Wanji? Kawempe Golden Guitarist. Ye yali eyaffe. Nga temukuba ne bakuba. Mama. Nga tukuba ne Mungu ne eraliikirira. Naye bw'olaba ffe tutafunye. Naye n'amaanyi gangi gwambwe enjogere. Pulira njagala nakkaaba. Bwe mba nze nakola ebyo ne sifunamu ssente. Omusajja oyo baali bamuyita Franco eyalina Kawempe Geggi nampita ne tukola Kawempe Golden ne tugivaamu Livingstone Kasozi nampita naŋŋamba omanyi naye nze namuteeka mu ndongo namujja ggaba. Kasozi? Kasozi. Livingstone Kasozi. Kasozi yayimba oluyimba olugamba nti naleise Jonyambe yajjawo namulabako ku St Patrick awo ekitintale. Awo. Eddanga nkyali yali mu Nakatemba. Kati we tuba tuli eggaba. Kasozi n'ajja n'abuuza ani akulira ekibiina kino ekya Kawempe Golden. Ne bamugamba katumuyite ne bampita nga naye ndi kazeeyi. Ne bagamba muzeeyi mukulu waliwo wano omuvubuka ayagala kuyimba ne mugamba ojje nkye Kawempe mu Golden. Ani gwe wagamba? Kasozi. Omugenzi Kasozi. Livingstone Kasozi. Bwe tumuwa n'aba musajja mugezigezi. Ndowooza ye yalabya future nga teriiwo. N'agamba wantu wajja kuba future. N'atuddukako. Kati ye bwe yagenda ekyaffe ate ne kigwa. Kawempe bwegwa nga tulimu nze nga nannyiniyo. Nga tulimu ne Joseph Kiwana taata wa kinene. Bawadde Olin Mutiiwa. Nga tulimu ne Walakira eyakuzannyira entumbo y'omugowe wa Sebata. Nga tulimu Wire Mukaabya oyo yayimba Kayanda. Nga tulimu Godfrey Bunjo. Nga tulimu ne Robina na Kisozi Mukamiri Singendo. Owulidde kaakati
gwe bakubbako gwe babba kakati awo bwe tuvaawo kati ffe ebyebidongo ne tubivaako nga n'oyo omusajja Franka atubba bubbi ne tukowa buli omu n'asansagala obulidde buli omu n'afuna gy'alaga kakati Kasozi ye yatuddukako ng'atusinza ku bwongo n'agenda n'ampita n'aŋŋamba muzeeyi Ami nti kati omanyi kyoba okola nti noonyeza bamukaabya baali bagendeyo kiteetikka ku 8 ng'oyise egindi eno ku lw'eggayaaza awo n'eŋŋenda ne mbanoonyaayo ne mbaleeta nabaleeta wano ekwaperandi ekibuye awo nga bagiyita liita kibuye ne tukuŋŋaanira awo Kasozi waatujja n'atutwala ewa Kasajja wali ku Room Street kati wetuuka awo ku Room Street nga nze ndimu ategeerera bamukaabya kaakati ne tukola ekyo ekibiina kati bwe twakikolayo omwaka ogwo Kasozi n'atuvaako twagenda safaari eyo Jinja Kasozi bw'atuvaako n'agenda ffe ne tusigalawo ne tuleeta Sensuwa Yohane ne tuleeta oyo ssenga w'abaana Kasozi yabalekera ekibiina yadduka mu kiri najja ne kino n'akikola era n'amaana akibalekamu lwaki akiddukamu muzibu nnyo nga byayagala ffe tetubimanyi bwagenda n'atulekamu ne tubeeramu ne Sensuwa era bamukaabya na Kisozi ne tuleetayo abayimbi abamu nange be neerabidde naye nga tuli awo ewa Kasajja era nga temulina gye mulaga era nga temulina lugendo tuli awo kaakati Kasajja okutusaba yatugamba nti bannaye nti tusabe amagezi gonna oyo omuntu afuneyo kayimba kuki ku leediyo owulirawo wajjira ekintu wekijjira abantu balime kufunamu ssente naye nga nkugamba kiri kyetunoonya erinnya awo ennyimba oziyina okiwulira naye akasente mmye kati Kasajja ng'omulimu gwe teepu Kasajja yasooka okufulumya teepu mu Uganda Kasajja and Sons akyaliwo maama omungi ennyo wano ku gundi ali Kafumbe Mukasa ekizimbe kyolaba ekiva ku Owino okiraba ku Owino eri Kafumbe Mukasa paka ku poliisi okiraba ekyo side eno kya Kasajja and Sons kyonna ye yeekolera mmaneze nga ffe asuula eri ennyimba zaffe zonna yazikolamu ebyo yenna gagga w'ekye gwe kati genda ku Owino omulimu gwe nkuwadde genda mu Owino otunule bwoti opposite n'Owino bwoti olabe Kasajja building olabe ebizimbe byalina okwo ku Luumu ku gundi ku Kafumbe Mukasa yabagulangako nga naye mwavu ng'oba yayina yali mugezi yasoma oli yali mugezi nnyo kubanga nze teepu eyange kati yali oba ya kusatu kubanga waliyo eya Sebati ttaala y'obufumbo nga waliyo eya gundi Vincent Muwonge maama yasinga nenjagala maama oyo omumanyi Vincent Muwonge nga waliyo ne Matiya Lwima negamba nti abadongo mwefuge nga waliyo neya Kafeero Kafeero teyaliiwaawo kusaawa eyo ebiseera ebyo kuba Kafeero wa 9 ogumu endowooza kati ezo teepu oziraba zaali 3 nezikwata tabbu wano e Kampala ettaala y'obufumbo ab'emaganya emirimu maama yasinga agawalagana mama gawalagana mu nkoola banaye neya Sebate eyo gy'ogambye eya pese tugenda lutya olusulumani kale tugende mu maaso kakati munnange Kasajja nga gyafuna omu ssente Kasajja gwe mu ndowoozayo Kasajja yabakolamu essente gamba nakati gwe nkugambye omulimu gwe nkuwadde oba tomanyiiyo ngambe nkyoleeta akano kawundaayi kano tugende nkulaga ebizimbe bya mwami oyo nkuvuga mu motoka nkulage bw'okonkona ssaawa zino ku ofiisi yaggamba ki ofiisi yanyamba nje oli ataba na ssimu okuva lwe yazaalibwa ani Kasajja takola ki
omanje bayita essimu kasajja takwatanga Phone kyazijja oli omusajja tazannya newe bayinza obutanzikiriza kuyingira ayinza obutagala kundabako naye nze nagendangayo mayenze sisaaga wagendangayo kati gwe weyo tutambule nze ngende ndaba omulyango gw'akasajja bwe guyingira nze mbakonkone nzambire sengenda mukami nkulage kasajja bwenkana kasajja mugagga nnyo gwenda naye kasajja yagagga wala muzeeyi naye kasajja bw'ojjawo omuyitako toyinza omanya nti ye naye nze mmulaba mugawe kasajja munnange ekintu kubeera bwe tuti si kwagala kuba sirowooza nti eriyo omuntu abeereyo nga teyagala ssente nakuba bulungi si kyekyo nze nkugambye nze okusirika kwange n'ensirika si butaagala kubeera nti oba nfulumya ennyimba baki ennyimba zenfulumya nzirina empya nezo nzirina naye siina busobozi bukola vidiyo kyekisinga wali okoze ku vidiyo naye nga zadda tezirina namakulu wakola zaddi vidiyo zadda era wali wenkana bwoti oba wali wenkana nganze nze sitoni wangako bukyambeera mu nsi sibeerangako mutono era nali bwenti nga naye ndiko mutonotono kati nayitiira witirizi naye era nombiri nze gwenina okuva we najja bwe guli kati Kasozi abaleka mu kibiina yatuleka agenda era ayongera abalekamu akubye hiiti bwagenda nakubye oluyimba olugamba essaawa y'omunaana ebakakayisa nyo essaawa bannanga abali amuli essaawa y'omunaana olwo bwe yalikuba n'agenda oba bwe yavaawo bw'ati n'agenda oba bwe yagendera mu super singers ate alyoka ave mu super singer akole lukwata kwata ku gita singers eyo naye bamuliro kati bwe yavaawo bwagenda ffe ne tusigala ne piikingi eyo naffe ne tugivaamu mu 1987 ffenna ne tugivaamu nga tukooye okukolera obwereere kati nkola ekibiina kye bayita serwatuka gita singers nga mwayiyanga amanyanga mawanvu anti ng'oleeta gatiisa ng'oleeta gatiisa ensi etye kati eyo yayitiisa serwatuka anti mpologoma wagikola mwalinga etuula offices yali kawempe kunnye wa Kate Falaawo mwali Misagga Saalongo mwalimu Vincent Muwonge mwalimu omugenzi Charles Semakula mwalimu Robina Nakisozi mukyalawo mwalimu mukyalawo bambi watambula naye okumunzibako baleeta obuzibu bane wali oyagala mukyalawo okimanyi ekintu kiruma Mr. Amiri Mr. Amiri ekintu ekyo kiruma kintu kukwatagana muwala gumbadde muyimba nga muto muvudde no mu buto bwammwe mujja mwezi twekola mwezimba tujja twezimba takusiibudde takoze eki bamututte kankwanjulire Little Stars Tenderness Day and Boarding essomero ery'omulembe lisomesa omwana okuva ku nursery paka primary era lirina ebisulo ebirungi nga n'abasomesa bafa nnyo ku baana litumbula ebitone by'abaana nga swimming MDD, computer lessons n'ebirala bingi. Essomero linyirira ate ng'ebisale byabwe bisoboka. Atwetaze tusangibwa Najja Nankumbi oba kuba ku ssimu ezo wammanga. Olwo omwana wo asome ng'ali ebunaayira. Kati leeta omwana wo ku Little Stars Tenderness e Najja Nankumbi tojja kwejjusa. Nze kennyini nandeka mu maziga g'otalabanga. Wakaaba? Nakaaba. Omutima gwakuluma? Nnyo. Era kwe najja n'oluyimba oluga wankola obubi tofa munnange okuntwalako olubengo lwange oli kisiiguze nnyo kisajja gwe naye kale
munguja kagenda kati akayimba ako nga kalungi okategedde tukati twembe fenna wankola umitofa munange okuntwalako olubengo lwange oli kisiguze nnyo kisajja gwe naye kale munguja Uncle Tofa yani yanyaga byebyo ye kati ye yeyagala talina yeyagala omukazi ali wa lutalo yakolere wala omukazi oli yafuuka ki yali wa lutalo bakole kyokka gwokyali sita ani egwe nakisozo osanga kati yasinga okuba sita kuba yakola ne lutalo naye nze nali nkozeeko ne lutalo naye nakisozi yanjavuwaza kaali kawala kato nga kalungi nga kalina ebbeere liti mama naye ennaku eri mu nsi muno ennaku erimu omusajja taata wange Uncle Amiri ennaku ennuma naye abantu mwemwe muba mu nnyamba omugongo guno gwo guwone kubanga ennaku wagiraba okyali kale zino ssente zandikubuzeebuze buno obusente mukyalawo gwotobye naye n'abaawo tolaba naye byonna bireka ebyo byansi ate ekintu kyonna kye bakola babikole byonna naye omuntu tazanyiranga ku mukazi wo omanya nti oyo lumbe lwa kirago okimanyi ekyo kintu kiyinza okuba kyekyakumenya n'okukumenya mutima n'amaanyi agakola ne gagenda biki ani bookola okolera bwereere era kino nkibuulira abayimbi nti kye muba mukola bw'oba olina omuntu w'olabye ng'ayimba ne mukazi we muleke kuba tomanya wa gye baava ne babeerawo naye bwe muneeteeka ku bantu bak'abasajja okubatwala nti muyimbe nabo nga babbaabwe be bayimba nabo weebali ne muba nakuwaza emitima kibi ekintu ekyo omusajja ng'alina mukazi we nga yajja naye bayimbe naye tomanyi gye baava kati nze ekinnakuwaza mukazi bamutwala nensigalirawo oludde senga saafuna mukisa gufuna ono maama Nusula senga nze siina kyendi mama Nusula yakuyamba buyambi okwagala yanyambye okubeera nga naye mbeerawo akuyambye buyambi obeera naye mama Nusula kubanga era nze mbizibu bye nnina senga yali mukazi mulala senga yagenda dda nojja ontwaleko ndage ku mama Nusula ojja mulaba kuba n'ekirala ojja mpa essimu yo mukusindikireko omulabe ekyokubiri nti nze kye ŋŋamba abantu si butaagala kufulumya nnyimba ennyimba ze nfulumya maanyi gange amatono nzirina naye mbadde nsaba nga kati Sebakola waavuddeyo n'agamba kaŋŋendeko ku mpewo n'abalala muveeyo gwoŋŋambe nti amirireeta oluyimba mangu tulikole vidiyo tulabe audio zirina ziseeko audio zirina nzirina yimba muso tuwulire eddoboozi Ankamiri Sengendo soko oyimbeko tuwulire eddoboozi yimba ki lwonna lw'oyagala okuluzizo kaakati kuzange nze nnina ennyimba olupya butoto kati nnina luno oluyimba olugamba ekintu mangada nga sibalimbye nze kyampangula bwe ndowooza mangada amazima n'obwongo bwesiba nga keeki tekakunda akakuta eri abakasusa kaba n'obuula buba butono nnyo ng'ate bumyufu kaba n'otuzzi nga tuwoomerebe twempolampola ate n'obusigo buba butono nnyo ne bw'oba obumize obumuli bw'amangada bw'obulaba olwo ne weesunga okulya ekibala ekirifulesi ng'ate kiwoomu amangada awoomera abamusimba amangada awoomera abamuwanula sibalimba amangada buli amulyako aba mu ssanyu kyekyo mangada buli amulyako aba mu ssanyu kyekyo mangada
notedde ebizibu mu ggwanga bassebo ne bannyabo tolina mwana muyimbi mbaana bo abaana abange tebayimba bakola emirimu egyo egyetaagisa kati nga Aizon Isaac oyo wa wayaling era bw'oba emmotoka giyina oyagala giwayalinga gomukubire obukubizi simu agiwayalinge ne mungu yeera oyina emmotoka nina bakuwa emmotoka pastor yiga naye nga katago gakyali mawulire kyemmotoka ekadde anti ngamba nayo kyagirina njirina bwetya naye pastor yakuwa emmotoka ku bwereere gwewaloganda gigu gwolina omukisa goza ofunanga ogwagenze enzanyi kasoko nyumize kola olunaku lwakya lutya bambi omugenzi ye pastor yiga mwemanyirawa pastor omugenzi pastor yiga pastor yiga kya pastor kyoyagala kati pastor yiga yajja tamanya endongo era naye twabeera naye mu kibiina kya Kasozi mwayigira gita ng'ali ne kayinga ng'ali n'omugenzi gundi kibuuka mwaka ki Seggane 1995 ndowooza 95 awo kuba Kasozi yava mu 97 kikyo 95 awo we yakolera oluyimba oluganda nalweiso kumawanyambe ebiddako nsimanyi ennyimba z'abantu awo gye mwemanyira neyiga ekitegeeza gwe pastor yiga okufuuka pastor gwe wakirabirawo oba kyakwewuunyisa nakiraba kubanga twagendako lumu naye wali wannamutebi wane ku Pride Theatre nga waliwo omukazi naŋŋamba awo nzamire ŋŋenda kubeera pastor abiyitanga ebyokusaaga era we yava mwali ba mukwano nnyo bwe yava awo n'agenda awo nga mu kiwuunya awo oba kwakwata empola awo ekasubi awo waliwo ekkuba awo kwakwata empola erikkirira n'akola ekyaki n'ava awo n'agenda kulwekawala wano nga ku ddwaliro awo ku petrol station n'akolawo kyaki kati eno gye yafa akozeeyo engulu we yafiira awo yali yakusatu naye okimanyi kirabika simanyi naye waliwo atakwagala walina mukwano gw'omulungi akwagala bw'oyagala omukubira kasente n'akujja mu kizibu kyokka naye n'afa okitegeera yoyo ate era naye bwe yafaana nayongera kunakuwalira ddala kubanga nze nali nvudde mu bizibu bino ngenda otandika kufulumya nange ennyimba abantu bategeere nti gyendi ki ekyakuweesa emmotoka omukisa kyekisooka kye nakugambye kimu omukisa gwonguyina n'okwagalwa kati nze yiga amanyi bye namukolera ndowooza nga tuli naye yiga babimanyi kubanga nze nabeera neyiga nga tuli ewaggana ne mukazi wange namwagala nnyo 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 pastor yiga ye teyayimba nga mukazi wange simuyimba ŋŋamba ye pastor yiga teyayimba ebyakadongo kamu yabigezaako ndowooza ne bigaana n'abivaako n'agaa ye kaatendeke butendesi bantu naye nga yiga atendesa abantu bangi nnyo abayise emikono gye gwa ŋŋamba gwagala omulimu ogwo gwa ŋŋamba yiga atendesa abantu abantu bameka abayise naawe mu ngalo zayiga okuba nti bayimba yali musajja mugezi nnyo nga abo bonna nabbi omukazi bano bagundi Hasani Ndugga bavuddewe abo bagundi bakibuuka ogatteko bano bakafeero waliwo kafeero oyo wa ABS naye abadde wayiga ogatteko yakola revival band nga y'amaanyi ate gwe oba okimanyi revival band bakuteekamu asaagiriimu nze ebyo ebiseera nali ne Sebatta ne Sebatta akubeereddewo naye bwa ambeereddewo namala ne Sebatta emyaka 9 kuba namubeera naye okuva 2007 era kafeere yagenda okufa nga tuli ne Sebatta mwetuusiza ku bingi naye yafunyeemu wangi yafunyeemu nze saafuna
Afunyemu ki? Saba tafunako ku ssente bawambi naye bakube ssente tozinenyeza muntu. Kumanya nti zakola bino na biri naye ye yali atusinga ku kasente. Kubeera ne Matendo nabeeramu ng'ani ng'omukozi we. Kinga kyayagala kyatuwa. Waliwo Matendo lwe yafuluma eggwanga ogenda e Bulaaya wagenda? Saagenda. Naye nga walimu? Olwo nno lwe lwanyiiza Nakirundi. Yalondamu balonda abagenda ebweru. Olwo lwe lwanyiiza ennyo Nantuma olwo n'akyawagana ne Mugundi. N'atamugenda Mugundi we. Ebyo nno ebyabayimbi tebaagala nnyo binyumyako. Nange kennyini sibyagala binyumyako kuba bikyawaganya n'abantu byabwereere. Bikyawaganya. Abayimbi bakukyayira bwereere tolina ky'omukozi. Tolina kyo. Nno ng'omukozi eki? Naye nga nze okuggyako ng'ogambye nti Mukama okunzijukira nti ajja kunzijukira mu biseera bino naye nga si byakulimba. Abayimbi abayiseeko gye ndi weebali era bangi. Abayise mu ngalo zo? Ya. Nga weebali? Ne bennyambyeko okubeera nti mbakwatirako babeere bulungi mu kuyimba era mwebali. Kubanga bwe ndaba oyo omusajja gwe bayita Kamiliyoni. Ani? Joseph Kamiliyoni ng'ate ye Mayanja abeera Sseguku. Wamuyambako? Okumukwatira ddala akwata effooni nga ndaba. Yali alina Shanks VVD. Mwami Amiri? Yanji. Sengendo? Yanji. Waya oli omu ku abayamba Kamiliyoni? Kyenjagala kiri kimu oli munnamawulire? Essebo. Genda omubuuze. Omubuuze Amiri ali eyeewaana agamba mbu nno simanyi yakkwatako yakugamba yimba kola bw'oti ddala bituufu. Wetuwumuliddemu bano babadde bagamba mbu saalaba ku Kasozi. Kasozi namulabako ku St. Patrick around 95. Abamanyi St. Patrick ekitintale abayimbi bakadongo kamu St. Patrick ekitintale abayimbi bakadongo kamu we basinganga okujja. Naye kati ono era bw'abaawo owulira tolowooza nti yali bw'ati nga bwe buno obuyita mbikaali obwana obuto kati ono aba amanyi ekintu okitegeera. Kati ono kaba kaana kaali kato nnyo. Nze nagendanga ne maama wange. Omulaba buno bwe era nga butula St. Patrick nga batwalira wansi obukeeka. Kubanga yali mwana muto nnyo. Ebivulunga maama agenda n'akakeeka. Kati myaka emeka? 25. Era nze oluyimba we naluyingira lw'oyimbye mingi. Tuve mu by'okusaaga. Kati gwe owezezza emyaka 3. Kaakati ku 3 yalina emyaka egi ono. Si kyekyo? Kati oyo mwana oba omuzanyirako mu kutegeera. Kuba olwo oluyimba kiba 95. Gwe saalabako ekyewuunyisa basudde. Anti basudde gwe wootaamulabirako. Basudde yajja mu 1988. Kati basudde okujja kwe mu 88 ng'ate Kasozi ye w'amaanyi. Kati basudde ajja Kampala bamutandika omulwanira nze muzze eno bamuzze eno. Kati Kasozi n'amulabamu ki ekyama ye n'amutwala. Kasozi ye yatwala basudde. Kasozi yali mugezi nnyo. Tebitandise kati bayimbi ti omuyimbi alaba omuyimbi munne ng'agenda kuba w'amaanyi n'amusika n'amuteeka wano. Oyo teyamusika muteeka awo ate ye. Esi mukasya kano kankwanjulira emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kye yalina ye yalina ekintu ky'okusika omuntu nga amulabyemu eki kalinga Walukaga yali amutwala amuteeke wano lwaki Walukaga nze namutwala ewa Kasozi
okitegeera kati bw'omutwala ewa Kasozi kati Kasozi n'amulabamu ki n'amutwalirawo mu studio kyenkugamba nti omuntu buli lwaba agenda okukola ekintu kubira ebyaffe ebya music oba ebya drama ebyaki gwe mulabe mu amagezi kati gwolowooza Semakula nze kati okuŋŋamba mundeete mbino lowooza kikyategeeza akimanyi bwe nnali owulira n'amaanyi ge nnayina kati yakimanyi nti senga nkola story eyo nze bwe nagenda okutegeka ekivulu kyange walinga ku papaazi abantu bamanyi ku lugendo lwange olw'okuvaawa emabega nze musajja atamanyi kukotogera muntu n'omu Walukagga muteeka mu gurupu ya Kasozi mu 1995 nga gwako owulira n'ayimba oluyimba lwe bayita akanywa mpola twali eyo mu kibira eyo ngo ejjinja ekyalo kye twaliko nga bakiyita Buvuunya okyamira Bugalambo oba omanyiiwo ng'ogenda ejjinja n'oyambuka eyo engulu Buvuunya kati gyendabira oyo omwana nze namutwala namugyawo waaliwo akagundi ke bayitanga Nairo Theatre awo mu Kisenyi awo kati Nairo Theatre eyo ye yalika essomero baali bayita Nakivo Settlement omanyiwo awo wetwabeera wojja Walukagga we namujja ne tugenda naye wa Kasozi ng'olwo ewa Kasozi nze munene kati bw'omutwala ne mugamba Walukagga nti ogenda oyiva kugaye ne tugenda eyo ejjinja eyo kati Bugalambo twakyamira tugenda eyo engulu eyo nga bayitayo Buvuunya Walukagga ayimba akanywa mpola ne mugamba Walukagga nkubuulire olwo oluyimba lumaze okukutonda era lwe twadda ku Mande bamutwala mu studio Kasozi ye yamutwala kugamba okwo okwagaliza kwa Kasozi nze Kasozi namulabako era kyobula oli mu bantu bedda bonna ng'ojje ku Kafeero Sebata abo nali ntegeera bulungi naye Kasozi olimba lero kalokalo nakwata Lwero lwa Nareiso jango nyambe kubaza nnyo siza zimu ku nyimba ziyasembo yimba nafa zezo kubanga katolo oluyimba Nareiso lwamutunda nnyo kwanza mujoya era mu yafuna sente ezamu Nareiso ezamukolera namulaba ku St Patrick ekitintale awo yali w'amaanyi nnyo twagendayo ne basaala abo da nze nsijjukira mwaka naye 95 nzijjukira ogenda ku St Patrick ne tulaba Livingstone Kasozi ebiseera ebyo nga n'ebivulu bitandika mangu biggwa mangu kati weebuti muli kitintale mulaba saawe ng'omuyimbi omunene yayingiddewo dda akutte dda kati zigenda wera 12 nga mumala naye bidda byalinga bitya sikulimba saawa okuwera 10 n'ezi kati abagenda kubisala bagenda kasala mu TikTok bagambe nti CRUZ mukulu nnyo naye nga nze mbabuli I was there ng'ebivulu tuyingira 7-6 kati CRUZ ekyokugamba nti oli mukulu okitya nnyo nedda era dde nze ne bwe ndi mukulu ndi muki nze kyonna ky'oŋŋamba kyendi naye taata wange beera wendi wawona otya kukwatibwa akawuka nze simanyi ebyakawuka ebiseera ebyo ng'abantu abantu beegattanga era sipiidi y'okwegattayo nnina ntono amaanyi olina matono wendi ogamu ekyo ekyobuuka naye ng'obuuka era tulina be twalabulanga oli ne bamugamba gundi togenda ku gundi oyo naye n'agira ki agenda lwampaka naye kyakawuka kubanga sirimu oyo era zze ndaba sirimu yali wano egindi ekyotera sirimu yali wano e Masaka oli yakutulangako n'ennyindo nalabako ku nnyindo z'abantu ezakutuka sirimu olwa sirimu osodiyamu kale sirimu ng'aluma omuntu negwa wali ono asaaga eyo ekyotera nga bateeka bugo ku kkubo awo ng'omanya tewali muntu n'omu nga bateeka ki bagwedde obubugo ku buti bwe bati nga bateekako enkata ku mwenge ne bagamba awo waliwo omwenge nga bateeka nkata ku kkubo ku kati ng'awo omanya waliwo omwenge omuganda ne sirimu bwe yali ng'obubugo bateekayo bati kati ne bazimba kati lino lyeri kyameewo ne basimba wano akati ne bateekako olubugo awo tewasigala muntu n'omu ng'ogamba sirimu gwe wamulabako gwe nze namulaba soko nyimize ubagambira nti gwali muteego basoka biyita biteega muteego mbogwe guluma
Sirimu nakunkumula abantu waliwo omukazi awo ekinoni awo waliwo ebbaala awo nga wali toto ekinoni awo waliwo bbaala side wano nga wali abawala abalungi wanaye bonna abawala bakunkumuka gwe abawala bebagambanga webajjanga wooli nga weezinga sina maanyi tewalinamu maanyi era nakati nina matono ate kati geeyongera ddala butono ogakekkereza kati sikyalina ddala sirimu yaluma abantu muzeeyi sirimu yali abantu oyo mamuli katumba mamuli omumanyi oyo mamuli katumba namujja mwadiweya wali mu sawuli yako yali akola mwadiweya nga mugagga era ndowooza naye katumba obwavu bwanneevumako amiri yanzita yali yetundira diweyawe ne mugamba muli jjawo tuyimbe ne tugenda naye muki nze bannanga abantu bajja kunkolera mamuli katumba yalina edduuka liri hadiweya nga lirye yalina edduuka nga ddene lyadi n'alivangamu olw'eggulu tugenda akole yalirekaawo agenda bwe tugenda tumala wiiki tumala nnaku 5 ekyavaamu n'asiriwala n'ebidongo oyo naye n'ayonooneka kiweewa Gerard oyo kiweewa yabeerako awanga awaka omanyi kiweewa oyo omulaba ewe wakawa eno gy'ogambye gye wazimba ku fuuti 2 eno naku nansana wasooka beerawa kawempe wa Kati Falaawo gye walina ettaka lyo erirudda wangandi mizigo sigulanga ku ttaka saagala kulimba gwe wasooka osuza kiweeweera yali nga abeera wange naye abayimbi bonna bonna b'oyambye bakujjukidde siraba nnyo wangi siraba banzijukidde wabula kye baba bankolera banyambe enkoleyo ekivulo mawuunu nange nfunemu kenfuna mbaviire babano bagambe abayimbi oli bw'amanya nti ayaliko muntu wa miri oba muyimbi wa miri oba yali mutabani we oba si mutabani we naye nga buli omu amanyi nti Amiri Sseŋŋendo twali tuyiseeko wano ku lulwe yeno essaawa kino kyekivulu nange kyenjagala bankolere ku papaazi ewa Ssemakula ku papaazi naye abaana b'akasozi baliwa abaana b'akasozi bemmanyiiko bali babiri manyiiko Ligani ne Diana baliwa simanyi Diana ali saidi zeeno Diana ali eno gye battira Kaweesi bayitawo bata oyise ekisaasi kulambiro eyo naye bali bulungi awaayo aliko bulungiko oyo omwana wa Kaweesozi oyo baya alinawo akantu naye ye gundi Nigani ayinza oba ali bweru eyo mu America oba Uganda naye kati Kasozi yali ategeseeko bwe yafiira Kasozi nali mmanyi Kyabbogo oba awalala simanyiiwo nnyo Kyabbogo kyekiba kiri Masaka ng'oyise ekyabakuza n'ogenda Kingo naye teyali muntu w'abakazi nnyo teyali muntu w'abakazi nnyo sikimanyi ekyo nnyo sirina nnyo kyenyinza kyogerako naye yalina abaana babiri nkugambye yalina abaana bameka kati mwe abagenda okuziika mu biseera ebyo mwasoma abaana bameka nalabawo babiri Diana ne Ligani pozi yafaaki sirimu yafa naye alikire alinze mu public nga fire Gongwe Kasozi nga yalangirira Kasozi yalangirira nnyo Kasozi yakola yimba n'oluyimba olugamba nti nno simanyi bannange mweraba nze ngenze kambalekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze gw'obonyaabonyezaamu obulwadde olwo oluyimba lwa Kasozi
Kasozi yakola ekivulu ekyasiibula abantu bwe yajja ku stage nga talina maanyi bannange mweraba nze nnyeze olwo ani yayimba akayimba ka ti bayibayi basudde amagombe gaffe ffenna tujja kusisinkanayo kaani akakayimba bayibayi wasudde sirumanyi olwo olwo bakayimba naye kaaba ababiri yayimba kusaba kubasudde yali Seggane ne Balongo kuba mulala ani kubanga bambi ekivulu kya Kasozi ekyo kyeŋŋamba ekyo kye baamukwatako bwe bati nga abantu bamukwatiridde naye ng'ayimba kyekyo ekyamusiibula kyekyo yasiibula yali asiibula ndongo yasiibula nga wuli amaanyi takyalina nga takyalina obulamu nga bugenda yakyogera n'agamba mpedde era Kasozi naye yali wakubiri mu baalangira nga fire lutaaya naye sirimu wedda yali aluma oli yali aluma Ssekacungwa oli yali aluma Ssekacungwa naye nga ndowooza mutyamu nammwe naye wabula ye Mukama tumwebaze bazuula ddi nti oyo siriimu baani abantu edda nti bongambye basookanga biyita batya Muteego abeye ekyoteranga goguyita Muteego naye kati oli omusajja bw'alangirira ndowooza ensi neemanya fire ddala siriimu gyali ate siriimu wedda ng'akunyuula enviiri zino ndowooza nga tebannazuula ddagala baali tebannazuula ddagala ndowooza kati bamala oddizuula kati omuntu ne bw'abeera omulwadde wa siriimu oluusi tomanya kuba eddagala weeriri bane Mukama yebale kukuuma taata wange amiina nnyo ssebo naye nga sinze neekuuma Mukama yakuumye n'okumanya nti omuntu olina kukola oti obeera mu nsi naye nga si ggwe wabula obeerako n'amaanyi ga Katonda okukukuuma nga nawe bwekola ki weetwala ng'ekikulu ekikulu nze mba njagala nnyo obulamu bwange naye nembukuumira awo bwentyo ekyobwenzi kyo simanyi nnyo nti nkirina nnyo yeffire Bongo Lutaaya wamulabako namulaba temwasobola kunyumyamu namulaba awo California naye yali w'amaanyi nnyo wava tumuwulira ku Christmas ekizibu ekiriwo kiriwo ekiti mu bintu bya art bino ekintu ekyo simanyi bwe kinaakolebwa mu ggwanga lino omuntu akoze ebirungi simanyi lwaki amala kufa abantu ne bamutegeera naye ekintu ekyo oba tunaakikola tutya omuntu bw'afa ennyimba ze ne ziyimba naye ng'odaaga nga bwendaaga bwe nti nga teri n'omu akuba luyimba lw'okumanya wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. nti n'amiri gyali afune ku ssente nze mbagambye nina ennyimba naye ennyimba zange nze olwo oluyimba lunnyumidde kamanga dda simanyi nakumanya kubanga abantu bayiye nnyo olina YouTube ngiina naye era eringa etaliiwo kubanga YouTube bw'obeera nayo baba bakasukako njigirangeza naba to naye kuno tekuli etonnya nako wadde enki eya YouTube gye mpulira mbu simanyi zitonnya kuli esente bagamba ku YouTube zitonnya zitya mulimbawo buli lwe luvuga baatulimbira mu bintu ebya YouTube naye abagezigezi n'abaasoma era bazifuna naye fe olw'okubeera tetubimanyi
toyina ngeri gyozifuna wabula ffe tunoonya kumanya ne Kamaro noonye wano Kamaro noonya wano akayimbako lwaki sifunamuko ne bankolerako nange nembeerako obulungi tunakaaba tunatuusa ddi ennyimba zaye nzirina nze kyenjagala kiri kimu nze oli zigaane bugaanyi nange mmanye nti onja kufa bulungi nga ŋŋambye ennyimba zange ziizino ziri firimingibwe nange mbeereko ku mpewo ndabe naye seba watali genda naye kano akayimba nga wakayimba ne kanyuma ate nkalaba eno Kamangada eno Africa Entertainment obamanyi bonna babba bubbi nnyimba zange ate wali okyalinamu ne kumanyi kati nno nakuba endongo ndala walayi kana akayimba kagenda kumpeesaayo lwaliro ku kasente sokoddemu kanyimbiremu ekintu mangada nga sibalimbye nze kyampangula bwe ndowooza mangada amazima n'obwongo bwesiba nga kengedde kagonda akakuta eri abo akasusa kaba n'obuwula buba butono nnyo ng'ate bumyufu wali otegeeza ki kaba n'otuzzi nga tuwoomerevu otwempolampola wali otegeeza ki wayimba ku mangada kati gwe tolyanga ku mangada bukyobeerawo mbuulira kimu nze nkunnyonnyole gwe bw'oŋŋamba nti nali ntegeeza ki nakugamba mangada kakati nze mbayigiriza abantu owulira bamanye nti omuntu osobola okuyimba ne mwana wo ng'ali awo n'omuzzukulu wo n'ajja n'atula mu ntebe n'agamba kimu nti ayagala ki mangada yeeyo kwe kuyimba olaba sebatta oyo sebatta alina ennyimba eziwemula mpitirivu naye oyinza obutalutegeera bw'oba tolina bwongo kaddole w'omwana yenna yawemula owulira naye omuntu n'osabuka naye ekigambo pa naffe bye tusomera okuteekawo tubirina owulira naye njagala ompulirire mangada oyo okuva ku bwe namutandika paka kumumaliriza omwana nakuba akayimba nti mwami emmese mwami emmese azagala kuyita mwami emmese eriwa n'akayimba kakunyumira kaliwo mwami kakati atodde ku bwana owa bbiya simaye bbiya kakayimba ka nanca bakayita batya nanca era bakayita nanca kagenda katya Kamaro kakubiramuko wano kano wakayimbadde 86 nanca oba tugendeyo gy'abeera tugendeyo nanca gy'abeera mbugundi yawulidde omuntu eyayimbye oluyimba lwange koolaasi semakula bw'era ayagala mmunoonyereza era semakula abiŋŋambye wali mama kwekisabuyo mwesawo binyo kyekoola obulimba bwammwe ojjukira nanca mukwano lwewandika mu ddonanto mwenge nagula ne kaasi nenkuwanze bwe walaba ntamidde nanca nonnimbalimba bw'oti gira tugende eka mukwano nze njagala kwebaka bwe wafuluma ebweru nanca wagenda nawa benzi nnyabo akayimba kananja kanyuma kagala bidongo kati tukole ebidongo nze nkugamba amazima ga Katonda abiri omanyi okuyimba semakula nga bwavuddeyo mugenda kukkiriza omutini nanca yankola nze ndifa nkirojja nalina omutwalo nentola kenkuminya newasigala akakaaga keeka omutini nanca omutini nanca yankola nze ndifa nkirojja twali tunywa leka mbabuulire nze asirikale najja nambuuza mu Luswayiri
unagoja nini bwana kuwa mimi nagoja nancha yiko pesa zangu pesa mingi sana nancha tugendeyo mwana ajabera tugendeyo nancha mulabe okunya mwana mwagala nsingira ne Anko Amiri go wayimba akantu ako kakati waliwo muyimbi yayimba tugendeyo mwana ajabera tugendeyo mwana mulabeko ani yayimba akayimba anti byebyo gundi Semakula yavo byogera n'agamba nti waliwo yayimbye oluyimba lwo obulidde njagala atole sente naye byange babba bobbi tugendeyo mwana ajabera tugendeyo nancha ajabera tugendeyo mwana ajabera kati nancha yali akoze eki bamwe abayimba kadanga mesinga muyimba tumayimba nga music omulungi ka true story anti kati ngoyo omuwala yoba wamukwanira mbina ebidongo ebyagundi ebidongo ebyabeeranga mugundi muno munzikiza nga bateekamu ebidongo ebigundi nemuwa omutwalo najjako akakaaga ne wasigala ennya ne mwayinanga obudde kati dakika meka luno nancha simanyi oba musanvu naye lusingawo soko jano ndabe dakika za nancha ate luno olwagundi olwaki jjayo olw'ekigaali olwo n'ekigaali ndula gwe baluyita kigaali nalwo lulwawo ndeeta ndaba olw'ekigaali lulimu eyo kooti njeru naye ate walinga smart anti edda fe bwe twalinga mu ndongo nga tolabikako nga sita ng'omuntu ovaayo ng'olinga malayika bino ebidongo bye n'ebyaleero okujja mu bantu n'otuula mu bantu b'ogenda okuyimbira naye ffe ng'obeera emanju omuntu okuvaayo wooti oyimbe ng'abantu banyumirwa yimba yimbe inda katandike tonnenya kumanyira kano kazina kika wali ozinanga booti tonnenya kumanyira nze waliwo nange kintuma ekyo kitampeeza ekinsaba omukwano gwo maama wandikkiriza nomponya ekimpeeka bino byansi tonnyima ssanyu nvugaako mu kigaali kye soboddemu kanyimbiremu tonnenya kumanyira nze waliwo nange kintuma kimi mugamba ekyo kitampeeza ekinsaba omukwano gwo maama wandikkiriza nomponya ekimpeeka bino byansi tonnyima ssanyu nvugaako mu kigaali kyo naye oli sita oli sita naye tufiirwa muyimbi ki gw'ogamba ensangi zino mbana abaliko n'ogakale singa mpayo ka kolabo abayimbi nga bwatwayo kakolabo kakolabo kati omuyimbi nze gwendaba yali wadde Lutalo oyo wadde n'oyo Semakula bw'agamba aba agambye naye Semakula siraba nnyo ng'akola kolabo naye nze omuntu yenna n'aŋŋamba tukole naye kolabo kati nga bw'olaba Kenzo oyo ani Kenzo bintu bizibu emikwano gy'abayimbi nezibu Kenzo bwakuba kolabo musobola oyimba mu kuyimba ng'omuntu muyimbye ebintu abantu bibategeera tewali wakuwa kolabo n'otakola naye nga ye asazewo muyimbe akayimba ka stamina okamanyi era ke kamunfuuza mukwano gwange oyo Kenzo naye olabika omanyi okukazina nkagezaako bugeza naye sikasobola tuzinemuko ka stamina sikasobola stamina lindako nkulage jankulage bakazina anko Amiri soko situkemu sobola jankulage
kulaga mukwano gwe nina mama. Kano kali kaviri. Kano kali kaviri. Okay. Jangu kulage. Kulage mukwano gwe nina kutama. Jangu kulage. Bachuka we bati. Sisobola. Bolingo. Bambi anko wange Amiri bandi muwaddeyo ku collabo. Oba Spice Dana. Spice Dana omanyi. Muwulira. Omanyi. Mumanyi. No Spice yabaako. Oba Shiba. Bonna buli ampanzi nyimba naye. Kasitama nti byenyimba ngenda. Yimbako ne Sebatta. Sebatta. Kintu ekyo kyali tukoledde naye. Kiki? Takwataganyizika. Sebatta. Ekikulu kye si mwangu nnyo nga wendowooza. Si mwangu. Naye nga sinnakola kulabo. Nkubuulira. Sooka oyiye amagezi gonna. Nkoleyo vidiyo egende ku mutimbagano. Kati nga nina oluyimba olwo olwagonde. Tuse Amiri Ssenyindo tewakyali anneebuuza. Ebbanga ly'embula mba nfumba. Nakaakati njiisizza. Naye wooli bwe mbangabula toseetuka n'ovaawo. Kojja okubulwawo akantu ng'ozze nze namaziza. Mwebyo byendaba eby'ensonga obulamu nnamba emu. Naawe era fuba obbulabirira mu byokola eby'oku nsi. N'ebbanga ly'omaze ng'oyimba. Kuva 86. Kati gira emyaka emeka? 4. Wali ogenzeko ku radio oba TV yonna n'okyala n'oyogerako? Ngenda ku radio naye radio gye ntera okugendako bagiyita Sapienza. Ngendayo omulundi gumu oluusi mu pulogulaamu eya Kadongo Kamu. Selector William yateranga okukyazaako? Bamuyita Kose. Kose ya tukyaza aba Kadongo Kamu. Nze ndaba nga radio yokka gye ntera okukyalako. Mpozi endala gye nnakyalako era nayo beat. Olunaku lwali lwa 6 lumudda. Ate CBS. Gundi Thaddeus Katungo. Tokyalanko ku CBS? Kale bukyambeerawo. Lwaki? Sikyalangako ku CBS. Sikyalangako ku Kaboozi. Oba Kaboozi nagendayo omulundi gumu edda. Sikyalangako. Kati tewali. TV. Nazo bwe zityo. Tokyalanko ku TV? Yadde WBS? WBS gundi yeyantwalayo kedda Salongo gundi. Salongo no wasimba. Akola ku BBS kati. Oyo. Kati ku BBS tugenzeyo wano mu local down wano kuyimbirayo obuyimba tubadde nakulaba mu ddiiro lyo. Nakulaba nga amaanyi oyoleza mangi. Introduce us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center. Bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sinema buli kitambulira ku Goma si kyonna. Oyagala kusuubula oyagala twala emwemu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center. Baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi, balina amapensa amasufu ennyo kamala. Buli ekitambula ne Gomesi nkugee bakirina. Balina buli lugoye ez'amayinja. Omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala. Babayise ba CRUZ Bridal Center. Oyagala z'ababuuza, muganda ng'oyagala ki? Babayise ba CRUZ Bridal Center. Banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo. CRUZ Bridal Center. Esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga bayina ne sina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.